Kozesa omutwe gwo gamba yes feeling engamba bwenti naye bwenkirowoozamu nenkibalaabalamu nnyo kino kikola kitya wano mpitawo. Abantu bansi tulina obusungu obw'ekisiru, kanjogere ku busungu, tulina obusungu obw'ekisiru. Onyiiga ebitakwatako okeera ku makya n'otandika kucyankala na bucyankalanyi ng'olina busungu. Kwegamba naye yandikugambye waayi wano waliwo ddiiru anoonya waatandikira nga talina na waatandikira. There is no thing as kuzuukuka nti nazuukuse n'obusungu leero nzuukuse siri mu muudu. Toli mu muudu, wasuze mu muudu. Abamu tugenda ne mu kwebaka ne weebaka n'obusungu n'ozuukuka nabwo. There is no peace of mind. Olowooza ku negatives buli kaseera gwe buli wootuula olaba negatives. Kati leero kankubuuse ebintu by'olwana nabyo biri mu subconscious mind yo, mu bwongo bwo. Olina imaginations ne threats ez'enjawulo. Bwe weetunuulira mu bulamu olaba nga banno baakuleka dda, olaba nga ensi kwegamba yatamu, olaba nga gwe baaloga ennyo, olaba nga gwe by'osaba ebitayitamu, olaba nga gwe abantu abatakwagaliza. You're fighting with imaginations of threats. Ate nga bw'obirowooza munnange n'ensi byekuwa. Bw'olowooza nti gwe byagaana, because what you proclaim is what you become. Nze kambabuulire wano tewali na science wanjawulo. Fenna Katonda yatuwa amaanyi nga geegamu. The universe a corresponding ku ndowooza yaffe. That's the law of attraction. It's that simple, my friend. Olina imaginations ez'olwana nazo. Abamu muleyo mu struggling mu luzungu kye bayita ifs oba zi maybes. Nti naye bwe naakola kino ndowoozaamu bwe naafa. Kwega gwe olowooza kufa buli kaseera. Buli wentunuulira obwana bwange neŋŋamba nange bwenfiira wano, obwongo bwo obutadde mu kufa tebugenda kulowooza kintu kijja mu maaso. Bwe ndwalira kwegamba obwongo bwo buli awo. Maybes, ifs, mulwana ne zi supposedly. You're not shifting, my friend. Ebintu ebikulemeza okutuuka kwegamba ekimu ku bintu ekikulemeza okutuuka ku bye wandituuseeko mu bulamu lwansonga nti okutta emotions ez'amaanyi n'ozissaako n'ogaana okukozesa omutwe. People are winning you in every battle gy'oyingiramu because okozesa emotions, ogaanye okukozesa omutwe. Omuntu wa wansi zuukuka. Okitegedde? Ekisinza okulemesa kubeera ng'ogamba suppose kwegamba bwe ndowoozaamu singa kino kinaabaawo, ogaanye okumakinga steps ez'enkizo mu bulamu. Kubanga otunuulira nnyo risk ate n'otya n'oziyingiramu. Nze mpulira sikifiiringa. Natuusewo awo ne bansomeramu bizinensi eyo ne mpulira nga neesiseemu. Naye ng'abantu bakoze bizinensi eyo ne bawangaalira namu. Gwe olw'okubanga weesiseemu owulira kwegamba emotions zo kwega tezikikutte n'okivaako. Endowooza yaffe ntono nnyo, nafunfunda, njabayaba. Omuntu wa wansi, our thinking capacity must be challenged. Banno bakola bizinensi ez'enjawulo, banno bayitamu, banno batandise okwetereeza mu bulamu. Gwe olowooza okyalina emyaka 8 egijja mu maaso. Tewali budde. Omuntu wa wansi nkubuusa, tewali budde. Lekera awo gamba nze mpulira sikyagadde. Tokyagadde. If it makes sense to your dream and vision, go ahead and execute it. Tulina obusungu obw'ekimpatiiro, obw'ekisirusiru. Nze nabagamba bagamba nkyawe. Abamu mutuuka ne mukwebaka ne mwebakanga naye era mulira kwegamba webaka oli stressed. Era n'ozuuka ng'oli stressed. Because ebintu byonna mu bulamu byo byataakinze ku kintu kye bayita emotions. Start thinking. Kozesa omutwe gwo omuntu wa wansi. I challenge you to that.
era nze tebanjagala, era nze waffe, era nze ne bwentuukawo, era nze tebakwagala because tolowooza, okozesa nnyo